Museveni yagamba mbu bamubbako akalu kati nzo ngambe nzireka kubana ababbi betulina ababba nevu mu kyoto n'olwekyo liikirirako kiyinza okukuuma akalulu kange kubanga vote protection is a right, it's not a privilege. Vote protection is a right, it's not a privilege. Eyatugambye twe tumala okulonda tuddeeka agenda abigambe nnyina. Yes, mu mawulire agakagwawo nga President Kyagulanyi Ssentamu ayolekedde ebitundu eby'e Masaka, jjukira nti ono agendagendako e Kalungu, bw'atyo ayitye ne Bukomansimbi. Kati njagala ampuliriza mu mawulire agakagwawo waliwo amawulire agafulumye gano nga galaga nti Comrade Alex Waiswa Mufumbiro waliwo obunkenke, waliwo okutya era ng'obweraliikirivu bw'amaanyi nnyo. Ono yanditibwa. Wuliriza nkugambye waliwo amawulire agafulumye bwino ngenda mukuwa security alerts zimaze okubeera nga zifuluma ku Alex Waiswa Mufumbiro. Kigambibwa nti ono abasajja beeraliikiridde nnyo, kyokka mu mbeera y'emu bino byonna nga bigenda mu maaso. Intaneti mu kalulu erina okubeerako. Wuliriza nnyo wano, intaneti mu kalulu abasajja baali balangirira dda nti egenda kubeera nga eggyibwako, wabula bwe bazze mu kisenge ne batuula ne balaba ekyali e Tanzania, ne balaba ekyali Madagascar, ne balaba ekyali mu Nepal, awo wonna nga intaneti eggiddwako. Kaakati nno eggwanga erya America, wuliriza nnyo, lyayingiridde mu nsonga eno. Jjukira nti omusajja amanyikiddwa nga Elon Musk ono yali asazeewo kwa Uganda intaneti. Eyo intaneti eva ku satellite butereevu nnyo, etakozesa laani oba zino kebo wansi waya eziyita mu ocean. Kaakati nno ne bateekawo akakwakkulizo, anaasangibwa ng'agikozesa nga talina bbaluwa kuva wa CDF agenda kuggulako emisango mu kkooti ey'amagye. Kati wuliriza, intaneti kifuba ddembe kikakasiddwa mu kalulu, abasajja bataddeko ekiyinja egenda kubeera nga kweri. Kati wuliriza nnyo ggwe, Bebe Cool amaze okubeera nga akifuwa akizza munda. Jjukira nti ono yavuddeyo nayogera ebigambo ebitakwatagana naddala ne ku malwaliro munda mu ggwanga Uganda, nayogera ku airline, bw'ati naluma ne President Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati nno amawulire ag'omunda galaga okuva mu lupapula olwa Monitor gano nga gakakasiddwa. Taata wa Bebe Cool omukulu Jaberi Bidandi Ssali ono jjukira aliko minisita mu gavumenti ya Mwami Museveni, kaakati yatwalibwa e Vietnam ng'ekimbe kimuli bikimbala embiriizi olw'amaze okumujjanjaba ayagala kumusondera bamusasulire ez'eddwaliro essente zibuze. Bebe Cool asiba wa Museveni. Kati wuliriza ggwe, Museveni kongedde okubeera nga kaggwamu. Ono jjukira nti alumbye amawanga aga European Union agamu n'akakasa ensi mbugano ge gawagira Mwami Kyagulanyi. Jjukira nti Mwami Kyagulanyi baali bamu mabadda ssente eza iPod nga bamanyi nti agenda kusiraana. Kaakati Museveni agamba mbu alina intelligence waliwo amawanga aga Bulaaya mbu agawagira Mwami Kyagulanyi, era ono agamba agenda kufaafagana nago. Mu mbeera y'emu abaka ba Nuupu abaavudde mu leese eno naddala bava mu bitundu by'ebugwanjuba, kaakati bano mu kyama basinkanye Mwami Museveni. Jjukira nti bano Thomas Tayibwa yavaayo n'ategeeza mbu tebabagula okwegatta ku NRM, kyokka bano basinkanye Mwami Museveni mu mpukutu mu kyama e Masaka. Ogenda biwulya bulungi nnyo. Kaakati ne yalidde ssente za General Sale bimwononekedde. Waliwo omukulu omu eyali ssente za General Sale ng'agenda kujja mu public abeeko byamatiza byasomesa, kaakati nno byamulakidde dda. Wuliriza nnyo ggwe, buli laale eya Mwami Museveni kaakati nno Speaker Anet Amongo kikakasiddwa ye MC yalina okubeera nga MC ayogera, kubanga kimaze okuzuulwa nti Mwami Museveni gy'agenda tafuna bantu nga ne Masaka laale yali ayagala gisazaamu ng'abantu baganye okujja. Kaakati lwaki MC ye Speaker? Kansooke nkugjewa Alex Waiswa Mufumbiro, video gimpere ekigalo tusimbule. Mbalamusizza nnyo mwenna banne, olwaleero siri mu mbeera ng'eya bulijjo. Ntuuse ne security alerts 2 oba oliawo ne warning. Security alerts 2 ne warning. Security alert esooka ntwala omulanga guno kubiriza buli munnayuganda yenna w'oli, bw'oba osobola okutambuza video eno gitambuze, ate gwasobola okwetunuza mu kamera osobola okubako ne video gyokola naawe gikole. Ku lwa muganda waffe Waiswa Mufumbira. Waiswa Mufumbira state emutya nnyo era eteekateeka okukola ekintu ekiri strange. Waiswa Mufumbira bagamba nti mugezi, yasoma ate alina reasoning capacity. Kati state emutya nnyo. Kati kyebagala okukola Waiswa Mufumbira bagala mukola ekintu kyebakola Muhammad Segirinya, kyebagala okukola kuba bagamba nti Waiswa Mufumbira wakiri agenda okuva mu komera amalewo akabanga katono nnyo afe. Bagala kutta Waiswa Mufumbira ye security alert gyenina. Bambi bw'oba osobola ffenna tuveeyo
tukole ekintu ekyo tusitase muganda waffe Waiswa Mufumbira. Otherwise ebya Waiswa Mufumbira si birungi n'omulundi n'ogumu. Si birungi, bino biviira ddala munda. Kale kyekyo kyembagamba banne kulwa muganda waffe Waiswa Mufumbira muveeyo tusobole okubeera nga tumutaasa. Security alert eyokubiri basazeewo bagenzo kizuulanga abannamagye bangi abali ku saidi y'abantu, era kati bagenda basportinga bannamagye abo abali ku saidi y'abantu, bagenda babatta, bagenda kutta buli munnamagye. Buli munnamagye ali ku saidi y'abantu bagenda kumutta, baba sportinga, babateekamu bambega, era bannamagye bambi fonnaawe baba tebavuddeeyo temubanenya. Naye ku mulundi guli buli munnamagye vaayo, ndowooza mulaba ebigenda mu maaso. Bano abantu tebalina laavu, tebalina kisa, tebalina mukwano. Ogenda mukolerera, at the end of the day bakusasulemu kukutta. Ndowooza mulaba ebituuse kuba abo bonna Banyakayirima, ba Kasirye Gwanga, Katumba Wamala wano recently naye baali bamumiza omusu, bangi bonna abo abalwana bonna babasasuzaamu kubatta. Kati gwe munnamagye ali eyo njagala okitegeere, essaawa eno I can understand bw'oba tovuddeeyo era tovaayo, bw'oba omanyi nti okyali mu mikono gyabwe, tovaayo, okitegeera, sigalayo. Naye ku mulundi guli teweewunza, to wanka tolonza, jangu weegatte ku muntu tusobole okulaba nga tufuna obwetwaze bwaffe. Era ndowooza embeera nammwe gye mulaba mugiraba si ya mulembe, mbisi nnungi n'omulundi n'ogumu. Kale n'olw'ensonga eyo fa nnyo nga bw'osobola gwe munnamagye wenna batandise okubatta. Bagenda bakubisa amasasi bagambe nti babbi, bagenda battisa obutwa, bagenda battisa accidents, naye balondamu ba indignant Ugandanizi teri wakabana agenda kufa. Eyo security alert yakubiri, bane mwegendereze twebereremu. Ensonga eyokusatu amaanyi nabagambye ekintu kimu, akatengo ekagenda okutuwanguzisa omusajja. Naye bwe tuba tetwagala tuwangulwe, tulina okubeera nga tuli strong, nga tuli brave. Ekyo mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaseba preachinga, naye nga okubeera nga tuli strong, twala omukisa guno okuwooninga abasajja abo tebalina lugendo, abo tebalina lugendo singa waliwo omwami omu akozesa vidiyo zange okulangirako ebintu bye ebyekitumba. Nkwanirizaako mukwano gwange bwe nali ku mukuto gwa EKTV Media Uganda, yenze Eke Master atudde emabega w'omuzindaalo. Mukwano gwange ampuliriza kakati ebigambo olwonsumuludde ntandise, wabula nja kukusaba n'obwombefu video eno soko jimpere ekigalo, video eno soko jimpere like esobola okubeera nga efuna mileage. Kakati eduke ku speed eya yiri buli munansi wali amala okubeera nga afuna amawulire gano, kubanga amawulire gano si malungi ade n'akamu n'akatono okusinzira ku security alert ezo ze mmaze okubeera nga mufuna. Kakati wabanga oli mupya ku mukutu gwe gumu, nja kukusaba n'obwombefu mukwano gwange osoko subscribingeko ku mukutu guno, okonene ku kade buli video zeteekayo nga eno zireme kubeera nga zikusuuba, kubanga wano weetuli kubeera nga tukuweereza buli lunaku olukya ku nsi kuno. Wuliriza nga tulekedde akalulu aka 2026 omwezi gugenda kubeera gwa January, ennaku z'omwezi nga 15 mukwano gwange ampuliriza. Kakati ebigambo biwulidde, bannamagye bonna mbu, abasajja babaturakinga, abasajja babasportinga, abasajja babatambulirako, buli alina mulimu ndakalaga nti tawagira gavumenti eno eriko mbu kakumujjuutuka ng'omusajja bw'ategeezezza. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, olupapula lwa Daily Monitor lwavuddeyo ne lutegeeza ensi nti nno taata w'omusajja amanyikiddwa nga Bebekulu Moses Sali, ono nga mwami Jaberi Bidandi Sali, yamala emyaka n'ebisiibo ng'aweereza mu gavumenti eno eya mwami Museveni. Wabula oluvannyuma yatuuka n'ajabulira n'atuuka n'okukola ekibiina ekikye, ono ng'agamba nti agala kuvuganya mwami Museveni. Wabula yatuuka ne bizikira ne bikoma. Ojjukira nti omwami ono awangalira kiwaatule. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, okusinziira ku mawulire galaga ono yagwamu ekimbe ekyali eky'omutawana ennyo ekyamubala embiriizi. Era ogenda okakkanangano munda mu ggwanga Uganda obujjanjabi bubuze tebuliiwo oba okusobola okubeera nga bamujjanjaba okumutaasa embeera eno. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, omusajja yasalawo n'addukira mu ggwanga erya Vietnam okulaba nga agula obulamu, okulaba nga alwana abeerewo nga naye akyalya ku mmere ampuliriza eya wano ku nsi. Kakati no bino byonna nga bigenda mu maaso, omusajja bamujjanjaba ne bamala okumujjanjaba. Kakati ensimbi mbuzi mwekubya mpi. Wabula jjukira ono
twalowoozanga nti bamu ku bagagga be tulina mu kibuga Kampala era nga bagamba nti omusajja ono ayina ebizimbe biyitirivu nnyo, omusajja ono ayina amataka mayitirivu nnyo, omusajja ono ayina ebyalo biyitirivu nnyo. Wabula amawulire ge tufuna galaga ono yatwalibwa mu ggwanga erya Vietnam okujjanjabwa, era bwe yamaze okubeera nga ajjanjabwa mbwe ensimbi ne zimubula, bwe batyo omusajja ne bamukwatira mu ddwaliro munda mu ggwanga erya Vietnam. Kaakati bino nga bifuluma era nga bigenda mu maaso. Jjukira nti mu ggwanga Uganda bano abasajja baaliko baminisita naye nga tebasobola dde okuzimba amalwaliro aganaakkomodetinga abantu bonna abalwadde endwadde eza buli kkala, abalwadde endwadde eza buli kika, nga bo bakimanyi nti bwe balwala baddukira Bulaaya. Kati omusajja essente zaamubuze ez'okumujjanjaba mu ddwaliro, era ono eddwaliro lyasazewo ne limuwamba. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, ono yakutte ebbaluwa n'akwata n'olupapula n'awandiikira Mwami Museveni omukuku gw'ebbaluwa gwewuliriza nti nze musajja we Jaberi Bidandi Ssali eyakolako naawe yawummula. Wabula nkimanyi nti bwe mba nfudde oba bwe nnaabanga nfudde mujja kukwata ssente mukole ku by'okuziika kwange. Kaakati mbadde nsaba mumpeereze ssente kubanga nze ssente zinneekubya mpi banzije mu ddwaliro. Abasajja bampambidde eno mu ddwaliro kubanga sirina ssente. Abasajja bankutte ne baŋŋamba nsasule ssente nga sizirina. Kati ngono ategeeza Mwami Museveni amuyambe amusasulire ebbiru. Jjukira nkugambye ono yaliko minisita era mutabani we Bebekulu agamba gavumenti nnungi nnyo. Sooka olire ebigambo bino. Omusajja n'agaba obutimba bw'ensiri ay'amaddagala alwanyirira. Kati okyafa malaria ddala ne bw'obeera koboko okyayinza okufa malaria. So when we talk about protecting the gains ne tujja ku issue ya gain kitegeeza ati the first gain is your own life. Jaberi Bidandi Ssali tata wa Bebekulu gye buvuddeko awo Jaberi Bidandi Ssali yalwala, embeera n'ebeera mbi olw'okubanga amalwaliro g'e Uganda tegakola bulungi. Bidandi Ssali yalinnya ennyonyi n'agenda mu Thailand alabe ng'ataasa obulamu. Kituufu Katonda yayamba abasawo b'eyo n'amalwaliro ne gakola. Bidandi Ssali n'adda engulu, bagenda okumukuba bbiiru nga Jaberi Bidandi Ssali tagisobola. Amagezi kwe kumujjira n'akwata ekkalaamu Jaberi Bidandi Ssali n'awandiikira gavumenti ya General Museveni gye yali amaze ebbanga nga yagivaamu era ng'agikolokota, n'abajjukiza nti bannange nkimanyi enkola eri mu Uganda, omuntu yenna eyaliko minisita bw'afa gavumenti yetwala obuvunaanyizibwa obw'okumuziika, eteekamu ssente nnyingi era n'ewaayo n'amabugo. Kaakati nze nazze eno mu Thailand nawonye, naye ssente z'eddwaliro sizirina. Mbasaba ssente ze mwali badde mukozesa ku maziika gange wamu n'amabugo muzimpeereze eno nsasule eddwaliro banzikiriza okunta nkomewo e Uganda. Ebyo byonna nga biri bwe bityo we tutuukidde kati ku ssaawa eno ng'ebyo byakamala okubeerawo emabegaawo, mutabanyi w'omusajja eyasaba amabugo ge bagamuweereza asasule eddwaliro ebweru w'eggwanga, kati mutabani w'omusajja oyo ayasama ssaawa eno akutegeeza nga ebyobujjanjabi mu Uganda bwe biri ebirungi ennyo ne malaria takyalimu. Olaba obujega. Ninze Heno Maganda Matiya Kyolo tudde tambuza video eno abasogo bamuli kutegeera bye ndi kwogera. Nga kitaawo wali weepanka wano mbu naawe oyina ssente, yatuuka okubaswaza famire bwe mutyo n'abalaga nti temulina, yatuuka n'okusaba amabugo. Mpaayo omukungu wa General Museveni omu mu gavumenti ye eyali alwadde n'asaba bamuwa amabugo. Taatawo Bebekulu yasooka okikola mu nsi eno. Naye tolina na busobozi kujjukira ekyo ekyakuswaza bwe kityo nga wali weepanka mu bantu oyina ssente. Kyaswaza ggwe weepanka ennyo mu famire ya Bidandi, kuba eriyo abaana ba Bidandi abategevu abasirifu. Kati oba tolina oli mujega nnyo tosobola na kujjukira ekyo ekyavaayo bwe kityo ekyakukwatako famire yo nga wali wooli naawe era weyita oli w'amaanyi n'oyasama amawulire gaago nga bateekeddewo mbwe ebyobujjanjabi biri veroke, ate oba musiru nnyo omuntu atajjukira kikukwatako famire yo. Minisita Kaloro Okurutwe yaliwo ebyamawulire ebiseera ebyo twamubuuza nga tufunye amawulire kubikwata ku bbaluwa ya Bidandi Ssali ne tumubuuza honorable tuwulidde mu Bidandi Ssali bamukwatidde Thailand mu ddwaliro yawandikidde gavumenti bbaluwa kiri kitya. Kaloro Okurutwe yategeeza nti kituufu bbaluwa yagiwandiise naye yagenze mu office of the prime minister yeri mu kukola ku nsonga eyo. Gavumenti ya General Museveni yaweereza Bidandi Ssali ssente
Bidandi Sali batamuweereza sente akugamba bwe yakomawo wano oluvannyuma lw'omwezi mulamba abantu bannamawulire bagende bamubuuza Honorable wavaayo otya mu ddwaliro agamba tebampa sente nayita mu baamikwano be bansondera okukomawo. Bebe Cool ebyo tasobola kubijjukira, talina busobozi. Laba obujega buno akulaga mu Uganda ebyobulamu ne malaria talimu. Stories hizo nzibateekeddewo musome. Bebe Cool kati weebuuza bw'oba yasama n'otegeeza ensi Museveni akoze nnyo n'ebyobujjanjabi biri veroke n'essaawa eno mu Uganda temuli malaria. Laba obujeganga buno. Osaasira abasomesa abawa abaana baffe homework ne bagamba mugende omuzadde ajja kuyamba akuwe ansa. Kati buuza omwana wa Bebe Cool bwe babanga bamuwadde ekibuuzo nti bulwadde ky'obusinga okutta abaana buli lunaku mu Uganda. Buuza Bebe Cool oba kati amuwa omwana amuwaayo ansa ki? Obutasoma banda ekintu kibi naye ate n'obutaba na magezi mazaale kyekisinga okubeera ddala ekikyamu kyekitawaanya oyo gayi. World Health Organization yabadde yakatuwa report emabegaawo nga Uganda kati yakusatu mu Africa ensi ezikyasinza okufiirwa abantu abangi obulwadde bwa malaria. Nigeria namba 1, namba 2 DRC Congo, Uganda namba 3 mu Africa. World Health Organization yategeeza nti Uganda omwaka ogwedde 2024 twafiirwa abantu 1,642 be baafa malaria. Kubano kwaliko abaana 908 be baafa malaria. World Health Organization yategeeza nti omwaka ogwedde gwokka kumpi buli lunaku Uganda yafiirwanga abaana wakati w'abaana 25 n'abaana 42. Bwe bulwadde obwa malaria obukyasinze okutta abaana bafu wano mu Uganda. Omujega akutegeeza Museveni akoze nnyo malaria n'ekoboko taliyo. Laba obujega obwo. Ayasama bino ayogera naye bamulabe mbwe ayogera ku byobufuzi olw'okubanga Bebe Cool Bobi Wine ayogera. Nonsense. Nsaasira baana bo. Obujeganga buno. Tofa read tewasoma, tofaayo kunoonyereza. Nze nakuba abantu nti ekitawaanya Bebe Cool kiri ekintu ekyo. Alina emananfunda wagayita ku obutako bwaku. Ebyo obutamana n'obutako bwaku n'ebisumbwa Bebe Cool tayenda kumukubako. Atanzira mu kumana naira akantu akatono kati. Tambuza video eno. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ali n'okwiraku. Bebe Cool azira magezi gategeera nti oba Jaberi Bidandi Sali yatuuka okulajana yasaba ANC ko bagimuweereze amabugoge wati abantu baife abawansi eyo abalwalire Bukanga, abalwalire Waibuga, abalwalire Nawampiti, abalwalire Irongo, abalwalire Busalamu, abalwalire Kiyunge Bulonge yo baba batyabo. Omujingo ya ebyo tabidi nti oba babawe azira kyakwega kye yafuna mu mbeera ya babawe kumugemera mu idwalire Thailand yatuuka okusaba amabugo. Kati omujeganga oyo sigala ng'okategeera okumuwuliriza. Tambuza video eno nize heno maganda Matia Kyolo otudde. Londa Robert Kyagulanyi Ssentamu buli wobo nambrera tikinga tuli ku mulamwa gwa protest vote noni akalulu kalonde kakuume. Kakati nno waliwo recording era gye twakoze mbadde nkutegeeza nti mwami Jaberi Bidandi Sali yagenda mu ggwanga erya Vietnam. Wabula ono teyagenda mu Vietnam, yagenda mu ggwanga erya Thailand. Eggwanga erya Thailand munansonyiwa mbadde mpubyemu eggwanga lya Thailand. Era okusinziira ku munnamawulire ono ategeezezza nti mwami Jaberi Bidandi Sali essente ze baamusaba zaali mpitirivu nnyo bweso ne zimulemerera n'atuuka okwekubira omulanga. Wabula mutabani we yatugamba buli kimu kyatereera dda era ng'ensonga nga zino ezaataatawe okubeera nga yalemererwa okusasula ssente z'eddwaliro oba bbiru tayinza kubeera nga azikoonako, wabula abuzaabuza gwe munnansi alwanirira ensi yo esobole okubeeramu ampuliriza, amalwaliro amalungi, amasomero amalungi, enguudo ennungi, amasannyalaze nga gabuna buli kyalo. Jjukira nakutegeeza nti mu Uganda mwonna okubeera nga ensi Uganda efuna amasannyalaze nga buli omu agayina twetaaga units 1,000. Okategedde nga buli munnansi munda mu ggwanga Uganda buli nju efunye amasannyalaze twetaaga kubeera nga tuproducinga units 1,000. Kyokka ekikwewuunyisa munda mu ggwanga Uganda tuproducinga units 1,300 kitegeeza tufuna amasannyalaze mangi okusinga ge twetaaga, naye ate ekikwewuunyisa si buli nju nti erina amasannyalaze. Olowooza amalala agasobamu
galagawa. Bino byonna nga bigenda maaso, Mwami Museveni atandise okubeera nga yeekubira enduulu, awoza taasulewo taasibawo yali ku mimwa. Bino byonna nga bigenda maaso, ono atandise okukwata ebisubi, avuddeyo n'ategeeza nti ekibiina kya National Unity Platform kirina amawanga agakiteekamu omudidi gw'ensimbi, mbu kirina amawanga agakisapootinga, kirina amawanga agakiwagira, era nga amawanga gano siga Africa, amawanga gano ga Europe, era ono agambye nti EU oba gite European Union, mbu waliwo amawanga agaliyo agawagira abanupu okutaataaganya, akuyisa kutaataaganya n'okulwanyisa gavumenti eno ya Mwami Museveni. Kaakati nno kituyita okutaataaganya n'okulwanyisa nze sikitegeera, kubanga omuntu ne baba taliiko mawanga gamuwagira waddembe okwetaba mu kalulu n'akuvuganya, kubanga constitution yennyini munda mu ggwanga Uganda bwetyo bwetegeeza. Kaakati no Mwami Museveni njagala okimanye nti bukyabaawo bukyalubangala Mindi tayagalangako muntu n'omu amuvuganya. Maama Sweetzerland ebigambo bino bikulu nnyo. Muganda Nkakeeto kansubira ogenza okuba ku mpemba wemba. Bino byonna nga bigenda mu maaso, kati Mwami Museveni atandise okusattira ababaka ba Nuupu bonna abawanduse, yabayise n'abasinkana mu kyama e Masaka. Njagala olire ebigambo bino. Era mwene alemu kandidate waabwe Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'akiggumiza. General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa avuddeyo n'agenda maaso n'okuleka nti ategeezezza nti gye bavudde kwesisinkanye abamu ku bannakibiina kya NUP abadde beesimbyewo yabasisinkanye, abaavudde mu race General Museveni yabasisinkanye. Kaakati mu nsisinkano eno Yoweri Kaguta Museveni we yasinzidde n'akiggumiza n'agamba nti gavumenti gyakulembera erina intelligence, nti some member states of the EU, agamu ku mawanga ga European Union, babaakinga section of political opposition mu Uganda n'okulaba nti eggwanga balikyankalanya. General Museveni akizzeemu nti balina intelligence, balina info nti amawanga ga Bulaaya agamu gawagira opposition wano okukyankalanya eggwanga. Museveni agamba nti intelligence ebalaga nti bano okusinga bali mu NUP abagala okukyankalanya eggwanga nga bagirwa amawanga ga Bulaaya, n'abalala mu kibiina ekya FDC. General Museveni bw'atyo bw'agamba nti akimanyi waliwo abali emabega wa NUP ne FDC okukyankalanya eggwanga amawanga ga EU. Kakati bakandidate bajukira nti bongedde okuleka nti bavaamu. General Museveni yabasisinkanye, taye bw'agambye ffe tetugula muntu yenna, NUP egamba nti mugula. Kakati mu bano abavudde mbagambye nti okusinga kitundu kya bugwanjuba bwa ggwanga, Ishaka Municipality Godfrey Baino Mugisha abadde ku kadi ya NUP yavudde mudda. Makareni Kabugaho Busongola South Constituency yakitadde. John Twino Ntoroko County yakitadde. Alishim Amini Kanu Owalo wa Madi yakitadde. Gloria Asiro Woman MP Madi Okolo ne yavuddemu. Gadi Karamadi Ruhama County yavuddemu. Sam Kojo Bunyangabo County ne yavuddemu. Ne bamala ne basisinkana General Museveni Masaka eyo. Kakati byebyo nakugambye nti waliwo okulya n'okomba S1 UCC olunaku olwajjo ampuliriza yagambye nti internet tegenda kugibwako mu kalulu aka 2026. Wuliriza nnyo, nzize nkolera emboozi era ebigambo tuze tubiwulira wano nawali ng'abakulu bennyini mu UCC be baavaayo buterevu nnyo ne balangirira ne bagamba nti bwe tunatwolekedde akalulu internet egenda kugibwako. Wabula ate bebamu bebeefukuludde bwe batudde wali ku Sheraton Hotel mu kibuga Kampala ne bategeeza eggwanga oba ne bategeeza ensi nti tetugenda ate kujjako internet, twasazawo internet tugireke ebeereko, kubanga mu kalulu ka 2016 mwenna mujjukira akali mu Dr. Kanokiza Besigye uyafunia milioni 3 nezigwamu, Mwami Museveni nafunia milioni zali mu 5 nezigwamu. Kaakati nno internet yajibwako munda mu ggwanga Uganda mu mbeera yemu akalulu ka 2021 internet yajibwako okumala ennaku zaali 3 oba 3 oba 4 bwe wakati awo. Kaakati nno era abasajja bavuddeyo okusinzira ku nkankana gye bakankana n'okutya kwe batyamu ne bagamba nti internet tujja kugijjako. Wabula bano
kyandibanga batudde ne balowolerezaamu nnyo ku bibadde mu ggwanga erya Tanzania nga internet egiddwako. Yagenze okuddako internet ng'abantu abattiddwa bakwata mu 2000 n'okusoba, era ng'abantu bano battibwa mu bikoosi, mu bibinja, era ne baziikibwa mu mass graves ez'enjawulo, ng'abantu bano bonna baziikibwa Kirindi. Bwe bazzeeko mu ggwanga erya Madagascar ekyaliyo ampuliriza pulezidenti bamutwala na mu gisimu fungize, era nga internet egiddwako. Gwanga lya Nepal mujjukira prime minister oyo ampuliza naye yagibwako mu mbeera yeemu nga tasobola otasibewo yali kumimwa. Ono bamutwalira mu kigaali basena musene ennyonyi nejja n'emutiya butiya ng'embeera ekalubye abantu bagala mmuja bunyama. Kaakati nno bano abasajja batudde era okusinziira ku mawulire genfuna galaga mwabaddemu poliisi, mwabaddemu akatiko k'ebyokulonda, mwabaddemu Maria Muwangadya n'abalala bangi abakwatibwako ku nsonga eno. Kaakati ne bassa Kimumbu nga nkuyege ne bagamba nti okusinziira ku ebyo ebyaliwo oba internet ebeereko. Kaakati ate balowooza nti banagijjako nabo kennyini bennyini kiyinza okuba yajjukira nti ebintu byabwe byonna ne intelligence zaabwe zonna ezisinga nazo zikolera ku internet. Kaakati bw'ogijjako abasajja basobola okukola ekyajabu nga nawe kennyini ate omaze okweteeka mu kizikiza tomanyi bifeeno tomanyi bifeeri. Kaakati kwe kusalawo internet mbu bagenda girekako. Wabula saagala weerabire bano abasajja basobola okwogera ekigambo kino naye nga balimba nga internet yakuvaako. Saagala tubeesibeko nnyo tulowooze nti internet tejja kuvaako kubanga Mwami Museveni tumulabye bingi byazze ng'asuubiza naye ng'amazima ga Katonda mu ggulu byamulemerera okukola n'akola mu birala nga kitegeeza nti Mwami Museveni ku bulimba kwatudde. Kaakati nno bw'obeera ng'otematema entoto eza internet kimanye nti internet tejja kubeera kuwadde nga bano bavuddeyo ne bakakasa nti tejja kugibwako kesigaleko ku luno kama mbaya ni mbaya ekijja kijje oba ekiba kibe. Kaakati nno banasajja nga bagenda mu maaso n'okulangira kino jjukira nti waliwo mukwano gwaffe comrade amanyikiddwa nga Saddamani Makebe yavuddeyo n'abeera ng'akuba omulanga buli Munnayuganda downloading app eyo bagita BitChat bwe bajjako internet eyo ejja kusigala nga kwoli. Kaakati bano banditya ne bagatubuuze nti internet tejja kuvaako naye oluvannyuma ate bagijjeko. Ebigambo bino internet tebagenda kugijjako mu kalulu. Soko okuba obugalo gwo wenna Munnayuganda. Obadde okimanyi nti internet tebagenda gijjako. Internet tebagenda kugijjako mu kalulu ka 2026 akagenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 15 January. Katuwuliriza omukulu wa Uganda Communications Commission ayitibwa Dr. Abdusalam Waiswa, Head of Legal Affairs mu UCC, we babadde mu conference joint meeting eyabadde ku Sheraton Hotel Kampala. Eno yabaddemu abakulu ba UCC, mwabaddemu aba Electoral Commission mu meeting eno. Uliriza bulungi. Mwabaddemu Uganda Police, njagala owulirize bulungi nnyo. Mwabaddemu abakulu abatwala enzikiriza mu ggwanga aba Inter-Religious Council of Uganda. Bano bagambye bonna ne bagamba nga bafuna assurance okuva mu UCC kubanga eno yetwala internet, yetwala ebintu byonna ebyempuliziganya mu Uganda. Bagambye internet tegenda kuvaako mu kalulu. No. Tanzania internet yavuddeko nereeta obuzibu. Twalabyeko Madagascar internet yaleese obuzibu. Twalabyeko ba Nepal internet yaleese obuzibu. Ono yagambye internet kweri. Katusoke tubeere live katukuyegera abantu baffe ng'ennaku z'omwezi 14. Jukira kalukaliyo nga 15. Na wuliriza bulungi. Jukira mu kalulu ka 2016 internet bagijjako. Ebiseera bati yali yamanyi nnyo nga wakyaliwo zi Facebook live ezo, TikTok ontono nnyo teri influential nnyo eri mu kutandiikirizaawo Uganda wano. Facebook yaliko nga waliwo Facebook live. Nnaku z'omwezi zaali nga 18 January. Jukira akaluka 2016 twakalonda nga nnaku z'omwezi 19 January. Kati nga 18 internet yagibwako. Kuno ne mobile money nayo yagibwako. Tosindika tojjaayo tokola ki okumala ennaku 4 akaluwe kalangirirwa. Jukira ako kalimu beesi gyoli ku prime ye we yasemba yafuna obululu million 3.5. President Museveni afuna 5 million. Kali tight bwe kati nga beesi gyakatwala. Awo ne Facebook we yayitira. Mujjukira bulungi nnyo ne Facebook president we yavaayo n'agijjawo. Era actually ne mabegako yavuddeyo ne yeewaana.
yavuddeyo neyewaana President Museveni n'agamba Facebook yali neewaanirako nga balooza saako we batali tetubeerawo n'enjijjako bagijjako mu kalulu nga tuvudde mu kalulu aka 2016 2021 era internet ne baddamu ne bagijjako. Jukira kano kaaliyo ng'ennaku z'omwezi 14 Januari kati nga 13 internet yavaako yamala ennaku 3 nga teriiko. Internet bagijjako oluvannyuma neddizibwako. Kale nno ampuliriza njagala nnyo okubeera nga nkwebaza gwali ku mukutu gw'enkyukakyuka atavaako kyokola kyamaanyi nnyo. Sister Emily nkutumiddeko nnyo ne maama Mundabire n'omuto kw'ossa sister wange amanyikiddwa nga Mari gwanga lya Switzerland naawe bale kubeera nga kwoli kaakati nno mukwano gwange Kakeeto njagala ulize ebigambo bibino. Omwami ono golaba ku screen ey'omukutu gwa AKTV Media Uganda y'omu ku baami abatandise okubeera nga bavaayo. Jukira nti ono yali yalaga nti munnankyukakyuka naye ng'amawulire ate amalala galaga nti munnankyukakyuka emisana so si ekiro. Jukira nti ono y'omu ku ba promoters abali munda mu ggwanga Uganda era nga saagala weerabire nti ba promoters bano bonna abawangalya munda mu ggwanga Uganda bano baabiteekamu engatto ne bagenda mu kibuga ggulu okusinkana General Sale abawe ku ssente ekyoja mu miro. Era okusinziira ku mawulire ge tufuna mujjukira ebiseera biri nga byakatandika nga Mwami Kyagulanyi afuuse jindu oba afuuse akagumba mu ngatto nga kafukidde Mwami Museveni. Bano bona ba promoter babaganda okubeera nga baddamu okubeera nga bamutegeka era bagende wa Mwami Museveni wa Mwami Sale n'abawa obuwumbi n'obuwumbi obw'ensimbi eza Uganda okubalemesa okubeera nga baddamu okuteeka Mwami Kyagulanyi. Kaakati nno bano okuva olwo baatandika okubeera nga boogeza ebirimi n'okubeera nga Mwami Sale bakola bulungi nnyo nga bamukolera era nga basuusuta gavumenti eno eya Mwami Museveni. Kaakati no twali tuli awo nga Mwami Kyagulanyi avuddeyo n'ategeeza bannansi bonna okulaga nti ffenna tuli bumu, okulaga nti ensi yaffe tugisitula. Buli munnayuganda w'oli kwata bendera y'ensi yo, oba tolina musango gw'omenye, oba tolina tteeka ly'omenye, oba tolina musango gw'ozizza okukwata bendera y'eggwanga lyo n'obeera ng'ogiwanise n'olaga nti oyagala eggwanga lyo n'olaga nti oli wamu n'amulala. Kaakati nno ebigambo bino abasajja baavuddeyo nga bayita mu Prime Minister waabwe amanyiddwa nga Robinah Nabbanja Musafiri ne bavaayo ne bategeeza eggwanga nti bendera y'eggwanga Uganda mbw aba NUP baagiwamba. Bano baategeezezza nti buli NUP weebeera bendera zaafuuka mpitirivu nnyo nnyo nga zonna mbu zaggwayo ne gye bazitunda. Kaakati mbu NUP zino yaziwamba yazeddiza. Era bano ne batandika okubeera nga bateekawo embeera oba ekibeerabeera okulaga nti bendera zino ze tukwata tuzikwata mu bumenyi bw'amateeka. Kaakati no biro bino nga bigenda mu maaso ono y'omu ku baavuddeyo ne bategeeza mbu bendera tuzikwata mu bumenyi bw'amateeka. Kaakati abadde yakakimala mu kamwa ampuliriza n'afuna bino. Gwe musajja nakulabye ng'oyogera ebintu ebitakwatagana gino emito musalako gyaki enviiri egitabawo amagezi ate mwe basajja mmwe mwetaagira ddala okukwata ne tubakalakata emiggo because sente sali musale z'abawa zaffe ze babawa obuwi nti ne sente ze babawa zituuse ku santi buli munnayuganda bamubanja akadde kamu emitwalo 80 n'omwana omutaata kimanyi nti mujjayo sente billions and billions of money ze babawa obuwi omusomesa tasasulwa n'abaana b'eggwanga taamu eneewedde batuusa akaseera nga tebali mu kubasomesa nga basomesa beekalakaasa. Ani yabigamba mbu fulaga y'eggwanga tekubwa nkuba oli mulalu? Ani yabigamba ebyo ebyekisiru? Fulaga zikubwa enkuba naye ekubwa enkuba ng'eri mu kifo ki. Era n'abajja fulaga nga enkuba egenda kutonnya tebazijja lwakuba nti tezirina kukubwa nkuba. Tuba nse nnamba nannyini fulaga enkuba egikuba kati ate gw'ogamba otya mbu ate yo fulaga enkuba tegikuba. Sibagisayo lwa nsonga nti akaseera kayinza okutuuka nga bagenda oziwanulayo naye nga zikyali mbisi kati ne kiziviirako okwonooneka. Kyekyoka tewaliwo nsonga ndala naye ng'eri waggulu awo nga yeewuuba enkuba esobola ogikuba. Amateeka agazivuga be basirikale bamwe abo bola abazikwata ne bazifunyaafunya n'abanga akutte ekipapula ekyo tekikkirizibwa. Osegedde ne fulaga nsobola ogiteeka ku nnyumba ewange n'ebeerawo emyaka n'ebisiibo paka ng'enkuba egikuba empewo egifuwa nga tevaawo. Osegedde ekintu ekyo naye ate singa ngisanga ng'egudde kukuba banga mukoka agitwala ne sitagijjaawo okitegeera ate ogwo musango gunvunaanibwa obutafaayo eri eggwanga lyange. Era singa ndaba omu ku bantu bammwe oba musirikale oba ki ng'agikuttemu ebyo ebyekisiru ebazikwata ne bazifunyaafunya ne sitamuteekamu mpi mugamba nti gwe tonfunyiza ggwanga ate nakyo era basobola okunzigulako omusango. So mayiniga kozesa nnyo omutwe gwo ng'onnyonnyola abantu era kozesa nnyo amagezi. Fulaaga enkuba egikuba naye ate sikkirizibwa nze ate kugisuula wansi.
era fulaga y'eggwanga teyina kuba wansi ku ttaka ne bw'ebeera awo mu bbanga nga yeewuba bweti esigaza ekitiibwa kyayo oba enkuba egikuba ayizulu esobola okusigalawo okitegedde kakati nno bino nanga bigenda mu maaso by'owulira biri munda mu ggwanga Uganda waliwo amawulire amalala agafulumye gano nga gakakasiddwa tewali TV n'emu mu ggwanga Uganda gebere UBC kebere sita zetugamba eza gavumenti ulirizaawo nnyo wano egenda kulala ya mwami Museveni ne yeekwatira ebifaananyi direct n'ebireeta n'ebiraga mu public oba n'ebiraga ku mawulire gaayo oba ku programs ez'enjawulo uliriza nnyo buli TV yonna eri munda mu ggwanga Uganda yaweebwadde ekiragiro ng'ekiragiro ekiriwo tebakkirizibwa kukwata kifaananyi kyonna mwami Museveni kulale gy'abaaliko okusinziira ku mawulire galaga nti Museveni alina press unit ye gy'atambula nayo oba akagulupu ke oba tiimu ye ey'amawulire kakati tiimu eyo yeekwata ebifaananyi wali mwami Museveni wabeera ku by'olukuŋŋaana oba laale ye bwe mala okukwata ebifaananyi bino ntegeeza ku tiimu ey'amawulire etambula ne mwami Museveni bwe mala okukwata amawulire gano yo kennyini neegatemaatema neegagattagatta neegeeditinga neefunamu ekifaananyi kyewulira kyeyagala yo nga yo bo nga bo oba kitegedde bulungi kyentegeeza nga si NTV gwogakutte si Bukedde si BBS bali be bakwata ne batemaatema ebifaananyi bo bye baagala era bye bakuwa gwogenda olage ku TV yo okategedde bulungi tokkirizibwa kukwata kamera yo gw'okwata amawulire mbu omala ogakwata ogatwale ku station oba TV mugeeditinge mugalage abantu kati bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo ensonga lwaki kino weekiri era ensonga emu kuzo kimaze okakasibwa nti mwami Museveni walaga wangi nnyo n'atafuna bantu era kyova olaba nti baali bakakana abaana ab'amasomero nga bakyasoma kifuba ogenda kulaale eza mwami Museveni era kyova olaba nti waliwo n'awamu we baasumulula abasibe mu makomera ne babambaza ebijoozi ebya kyenvu ne babatwala ku kifuba ewa mwami Museveni era kyova olaba bafumba emmere ne bafumba emiceere ne bafumba ennyama ne bagula soda ne bagaba ne ssente enkalu ne bateekawo ne transport zisomba abantu zibatwale ku laale eza mwami Museveni saagala weerabire laale ya mwami Museveni Masaka nezaali eggomba zaayongera okukakasa n'okkunamya laale za mwami Museveni nti tabeera n'abantu ekyali Masaka abantu bonna baavayo ne beewolereza bannammere n'abantu abalala nti laale yandibaddeko abantu bangi mbu naye abantu ba NRM abatugamba nti balina emmundu abatugamba nti balina ssente abatugamba nti bali mu buyinza mbu waliwo abatiisatiisa bwe babatiisatiisa ne batya okujja ku laale era laale ey'e Masaka mwami Museveni kabula katono nnyo okugisazaamu ng'alaba abantu bagaanye okujja jjukira ekisaawe mwe yateeka laale kyekino kye baagaanamu NUP nga kye batya kwe kwegeraageranya kubanga NUP yali ejja kikuba kibooge awo nawona wajjule abantu kati mwami Museveni ye bwe yandize abantu bandimulaze nti ate tukwagala era nga bwe baamukola nti baagaana okujja ku laale ye kyokka nga mwami Kyagulanyi laale ze yalina ebbiri mu kibuga Masaka zonna zaamenya n'emiti kaakati bino be bimu ku byalemesa NUP okugenda mu kibangirizi ekyo ekya Constitutional Square ziti Freedom Square oba Constitutional Square kaakati awo embeera n'etabuka kati MC ye Anita Among Honorable Right Speaker Anita Among ye MC olw'ensonga ze buli Museveni waalaga yalina okuba MC buli mwami Museveni kati waalaga oli ye MC wabula abantu badde beebuuza lwaki kino kiri bwe kiti nga buli we balaga sipiika atera ye MC ow'omukolo guno oba owaalaala eno mwami Museveni waalaga kaakati nno bwino era naye yamaze dde okubeera nga ntonya ku mmunye ne ŋŋamba sijja kkona naye buli kendabye nawe nkakulaga munnayuganda obeere ng'okategera bulungi nnyo oleme kusigalira mabega otegere ebigenda mu maaso munda mu nsi yo oba oliawo kati njagala owulire ebigambo bino ampuliriza bano abasajja baatya abasajja babakoowa abantu ekyaddala banyiivu nnyo okusinziira ku mboozi eno ey'omunnamawulire ono akola ku NTV bwe yavuddeyo n'ayasa ebyama kennyini n'engeri TV yaabwe gye yagobwamu n'ensonga lwaki eno yagobwa katubiwulire katubirabe maama essuti zirani nkusabiddeko nnyo mukama akunsuusize osobole okusuuka ne kitange asobole okubeera ng'atereera okigenderedde nti buli laale kati Amongo ye MC mwakaluka n'olowooza kaababadde nti kastajja nga abadde musooka mubanguya nga mutegekera omuzindalo ng'apika omanyi lwaki crowd zaagaanyi ate teri politician atayagala crowd kyokka ate era kye nategedde ekirala crowd ne bwebanga yabayaaye nga ne bwe bawugana tebabitegeera
politician ajagala oluwe yakingambye nenga kasanga nakulaba kye nenja soka mubuuze kino male nkimutunuzeemu ndabe bangamba nti TV zino zonna tewaliiwo ekkirizibwa kukwata kifaananyi kyayo ekiteekeyo wabula presidential press unit yeyina okukwata content n'emutemaatema ekuwa kyaku eyalinga omanyi lwaki kyenawulidde bwekiri NTV bagigaana okukavalinga ebintu bya muzeeyi ng'ekozesa kamera zaayo bwekiri it is into public domain lwaki nti trainee yenna amawulire ng'ali objective tagenda focusinga ku gwe kyewategese kyoyagala era kamera ejja kukwatako bigwe byotayagala bakwate nga bwe tubeera mu byanuupu nti ebyanuupu omwana ava ku kino kamera ku muti akwate yawanisa gundi manvuli waggulu ku muti n'avaayo n'atunuulira abana abali ku piki izo cutaways zikkirizibwa kati bali baagala crowd ekifaananyi ky'omusajja okifaanagana balina aerial view ng'emmotoka yejja okiraba nga stage eyitamu bweti mangu nnyo ne bakitema ne baddamu ne bakiddamu ne bakidrivinga ne baddamu ne bakitema tebaagala kamera ekwate live feed batuuza ku stage awali abazina live feed egenda kulaga nti omukulu talina bantu. It is very hard to justify omuntu abadde ne empute rallies nti awangudde akalulu. Kiba kizibu okumatiza public nti omusajja yali ekasese ng'ataweza bantu 10, omusajja yali ekamwenge n'ataweza bantu 5, yali agenda okusaza mu olukungaana lw'e Masaka, yali agenda okusaza mu olukungaana lw'e Masaka olw'obutaba n'abantu. Ofunye otya obukadde 4 obw'obululu? Kiba kiringa omuntu okukeera nga wamuwadde weya erimu seminti, erimu emitayimbwa, erimu ebintu ebyo byonna byonna, n'okeera n'omugamba tukola audit bani seminti talabika, banange emitayimbwa tegirabika, n'akumatiza n'agamba hadiwe eno jjukira bwe nagamba oleeta eddagala ly'ebiyenje, ebiyenje kye byakola emitayimbwa, ebiyenje bibadde muno bingi biridde seminti yenno mumalawo obumazi. Ojjukira bwe nagamba oleeta eddagala ly'emmese, emmese kye zaakola wano seminti. Kakali n'omukulu bamutadde mu mbeera nti n'amatiza ntya public, n'amatiza kubanga gye tulaga teri amanyi kiddako. Tomulaba nti ayogeza obukambwe. Nobody, I repeat, nobody, even those parasites aba European bonna bonna abavumye bonna bonna, naye akalulu kasobola okulaalira yakimanyi. Live alone abamwetoolodde. President Museveni ye muntu asinga okutegeera nti akalulu kagaana. Teri asobola na kimumatiza nti akalulu kangu. He knows it nti akalulu kazibu kamukubadda. Okitegeera? Enkova azimanyi. Amanyi kye bayita akalulu. Amanyi nti akalulu tekagulwa ssente. Kyovula ba factors zonna azimalayo. Ajja kuteekamu ssente. Amala agambe ana bano bayinza okunziba ssente. N'amala n'ayita ekitongole ekiramuzi. Oja bannaye mumanyi atera nnyo okugamba asaana ovukaguta. Olwo aba ayagala okulaga nti nina colors endala ze mutalina ku testinga. Bw'amaliriza n'ayita ebitongole ebitali mu uniform. Bw'amaliriza n'atega abantu mu nkambi y'oli. Tawummula. Enkambi ya Kyagulanyi yonna ejjudde abafere. Naddira ababodaboda abatambula ne Kyagulanyi nga bonna babe. Never takes chances. He knows 2026 January 15th aftermath wayinza okubaawo ebizibu. Ebizibu ebiyinza okujja, Great Lakes ziyinza omukondemminga, African Union yinza omukondemminga, East African Community yinza omukondemminga, United Nations yinza omukondemminga, groups nyingi international gundi ezo zonna zitaddewo. Kakati numbers we ziba zimubuze bajja mugamba neda sebo akalulu public egambye bwete. Gwoloza lwaki omuntu asa obusungu ku bendera ya Uganda? Kakati nno ng'ebyo mazo biwulira na bino bikulu nnyo
nkusaba n'obuwombeefu obiwulirize abantu betuwangala nabo munda mu ggwanga Uganda tugenda mu protestive vote tutuyingira January tugenda mu protestive vote naye abavubuka banno tugenda batema emiggo yuka protestive vote muje mukumye ate jeno yamana akona mu stamp n'agamba asigala ku polling station mu kati naffe training tugikoze tulireda okuba brutizing tugenda batema emiggo mwe nakakabewanyisaako nako tujja katemera mudano kekayo obuziga bw'ekiruko kyabusiru nnyo okubanga musaabalira ku lyato lyerimu tugenda mu protestive vote tutuyingira January tugenda mu protestive vote naye abavubuka banno tugenda batema emiggo mmwe yuka protestive vote muje mukumye ate jeno yamana akona mu stamp n'agamba asigala ku polling station muggo kati naffe training tugikoze tulireda okuba brutizing tugenda batema emiggo mmwe nakakabewanyisaako nako tujja katemera mudano kekayo obuziga bw'ekirogo kyabusiru nnyo okubanga musaabalira ku lyato lyerimu naye nga mu lyato mulimu abasiru abagezaako okwagala okubomola ekituli mu lyato nga mubalaba nammwe ne musirika busirisi olw'okuba basiru bannammwe nga mwe mulowooza nti okubbira kw'eryato lino nga bamaze oddibomolamu ekituli mmwe tekugenda bakosa kyokka nga ekyewunyisa nammwe muli ku lyato lyerimu erigenda okubbira nga libomoddwamu ekituli kiba kya busiru nnyo kati tunulira endogoyi eno lwaki njiisa endogoyi kyekimu ku bisolo ebisiru nti yo omulimu gwawe kwetikka migugu n'etwala gyetwala temanya biki byetwala basobola n'ogitikka ebiso bibagenda okukozesa okugitta gyeraga nekunumba nabyo mpaka mu kifo bagenda okugittira ne bagitikkula ne bagijjako ebiso ne bagisala yeno endogoyi ayambadde ekyambalo kiriko ekigambo Uganda Police tamanyi na kigambo police kyekitegeeza ayambadde ekyambalo kiriko fulaga y'eggwanga Uganda tamanyi ne fulaga eri ku kyambalo kyayambadde kikyetegeeza ayambadde ekyambalo ekiraga nti wa Uganda Police n'omulimu gwateekeddwa okukola mu ekyo ekyambalo kyayambadde tagumanyi angazi ndogoyi himaru eyawo ndogoyi omuwutta omuzibu oba kitegeera kati amala okuvayo n'ayogera ebigambo ebyo nga bwabyogedde kyali mukola kiringa omusiru ali mu kwagala okubomola ekituli mu lyato eriri ku nnyanja nga musaabala muli ku mazzi bamala okutaloga ebigambo bwe bityo ojja kulaba abasajja abaakula emitwe ng'amagezi baagalika mu buto modulo babujingo modulo simanyi ba Kenzo balo simanyi ba Bebekuru balo simanyi ba Fande na Lweiso balo simanyi ba yaneno webyo kulonda byabakama n'abalala nga tebagenda kuvaayo kwogera kweno ndogoyi kikolwa kyeri mu kukola wabula bagenda vaayo ate kuwoninga bannayuganda olw'eno endogoyi byeyogedde bannange ffe tubalabula bwe mumala okulonda muddeyo ewaka ekijjo batukawo temujja kyagala abasajja bafunyidda oda yakuba abantu miggo kati newebuuza nti abaffe mulina kulabula be bagenda kuba oba mulina kugaana bano abagenda okukuba abantu ekisinga okuyisa nekino mukiteekako bajja kubattira bwereere kati bwoba okitegedde nti bagenda kuttira bwereere abantu lwaki okukkiriza abano abagenda okuttira obwereere abantu okutta lwaki tugaana bano nti abayi temugezaako ne muttira bannayuganda obwereere wabula bw'osigala olaga nti abagenda okutta bo bakkirizibwa era tebalina buzibu wabula mwe bagenda okutta ate mwe mulina omusango ogw'okuba nti bagenda battira bwereere nga ggwongamba nti wakula n'amagezi oba wagaleka mu buto abo boolaba amagezi baagaleka mu buto baakula mito kukaddiwa na kumera nvi baffe baveewo naye amagezi baayawukana nago mu buto oba okitegeera njagala okutegeeza endogoyi eno n'endogoyi zinno bwe mufaanaganya entegeera eyo ey'ekisiru nti Uganda lyato ffenna bannayuganda kutusaabalya ffe nammwe mutegeeza nti muli ku nsi ndala nabwe muli mu Uganda
tolooza nti Uganda bw'ogitabangula nti gwogenda sigala ng'oli mu mirembe ngeri ate olitabanguse ng'ate ffenna kwe tuli gw'olaba olwokuba oyambadde ekyambalo n'ennyoka ali mu kyambalo mwannyoka ali mu kyambalo muganda we ali mu kyambalo kitaawe ali mu kyambalo abaana bo bali mu kyambalo embeera yonna gy'oteekawo nga yakukyankalanya nakutabangula ggwanga Uganda naawe wennyini agitaddewo egenda kukosa tuli ku lyato lyerimu libomolemu ekituli ffenna tubbira ffenna oba kitegedde there is no champion on the sinking boat taliiko ffenna tulina kubbira lumu ekirala ekisembayo kyenyaga obategeeza mmwe abalemeddwa okufokasinga okustopinga endogoyi zammwe zino ensiro emputte ezitategeera ku kyokwagala okuba Abanyaganda n'okutta Abannayuganda basobole okukyankalanya eggwanga lyaffe kiyamba abagwira osigala nga batuoldize emikono gyabwe munnange nze ndabyeko kubeekalakaasa n'ebiseera ebisinga obungi abasinga okukosebwa mu kwekalakaasa mwana wattu ate bo tebabeera mu kwekalakaasa babeera bakyala batambuza mmere yaabwe baba abaana bava ku masomero babeera abantu batwala balwadde mu malwaliro bebagwa mu mbi za zino endogoyi nga zirowooza ziri mu kugoba abali mu kwekalakaasa kati obusiru bwa bano babujingo ne bannaabwe ne kagurupu kabona bo balaga nti NUP egenda okukosebwa yokka nti oba kyakalanya Uganda NUP egenda okukosebwa yokka ani yagamba nti nesasi bwe liba lijja linoonya wa NUP mu lijja liwunyiriza lusu gwowe nawe mbwe likwata terikutta amagezi temulina